Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nyagadde mbalage ku ddagala eryo waliwo eyambuuzizza wano ng'asaba mubuulire ku ddagala asobola okwoleza mu essuuka eza loogi ayagala okubeera ng'aziggyako ebisiraani ababeera bazisuzeeko bye bayinza okulekako. Wansabye eddagala ly'osobola okusiimuuza ebisenge by'omu loogi wamu ne ly'osobola okuteeka mu ssuuka ezo ez'omu loogi ng'obadde ozooza n'oteekamuko ku ddagala. Njagadde mbeere nga nkubuulira, njagadde mbeere nga ndikulaga nga ndikubuulire by'olina okubeera ng'oteekamu. Sookera ddala funa akambula, ako ke bayita akambula nga bw'okalaba kateekemu. Funa akantu mw'ogenda oddiyengera, ako kayitibwa akazunzanjuki, nako kateekemu. Ate eyo eyitibwa ennongo, eryo eddagala liyitibwa ennongo. Nnungi nnyo, erongoosa bulungi nnyo, naddala awantu w'omanyi nti wano wayinza okubawo ebisiraani ebikwa, kati ng'essuuka ng'ezo eba ejja zirongoosa bulungi nnyo, oba ebisenge bya loogi. Osobola okuyenga eddagala eryo n'oliyenga n'olisengejja bulungi n'oliteeka mu mazzi g'ogenda okusiimuuza ebisenge bya loogi, ebisenge by'ebisulo bye basulamu, n'obeera ng'osiimuuza amazzi ago agalimu eddagala eryo erijja ebisiraani mu ebyo ebisenge bya loogi nga ggwe yansabye ku ddagala lino. Kati bw'omala oddiyenga bulungi beera ng'olisengejja liggwemu obukyafu obukoolakoola. Bw'omala oddisengejja leeta kati sooka oyoze engoye, sooka oyoze essuuka ezo bulungi nnyo. Amazzi g'oba ogenda ozimuyunguzaamu ng'olina okuyiwamu eddagala eryo. Sooka oyoze essuuka, bw'omala ozooza wano ng'onaatera ozimuyunguza ng'ogenda zimuyunguza mw'oba oyiwa eddagala eryo nga bw'olabye bwe nkikoze. Bw'omala okuyiwamu eddagala mu ago amazzi g'ogenda okumuyunguzaamu essuuka, beera ng'essuuka oziteekamu nga bw'olaba. Ziteekemu bw'oti ozinyigenyige, eddagala libeere nga liyingira mu ezo essuuka. Kigenda kubeera ddala kirungi, ebisiraani bigenda kuba biviirako ddala. Ebisiraani ebikwa nga bwe mukimanyi nti loogi zisulwamu abantu ab'enjawulo. Kati bw'obeera osuubira nti kyaka ebisenge byange tuba kyaka ebisulo byange ebya loogi kyaka byafunyemuko ku buzibu tebikyaleeta bakasitoma, byetaaga kwambululamuko, funa eddagala eryo. Beera ng'oyoza bulungi essuuka, gano amazzi agasembayo g'ogenda okumuyunguzaamu essuuka, yiwamu eddagala eryo bulungi nga bw'okirabye, nnyikamu essuuka ezo nga bw'ozikamula nga bw'ozaanika. Mukitegeera, essuuka zigenda kubeera nga ziviirako ddala ebisiraani ebyo. Ekirala mu abaloogi, kikulu nnyo mu luggya oba emabbali mufube okulaba nga musimbawo eddagala ng'omwetango, akambula wamu n'akeeyeeya. Akeeyeeya ako akatono musobola obusimba emabbali, naddala omwetango n'akeeyeeyo. Kisooka, akeeyeeyo kayamba ku kasitoma ono abeera azze mu loogi zo. Bw'aba afuluma kakwatako n'akeeyisaako, olw'ensonga kayamba bingi okabeere nga kakwerako ebisiraani ebintuntu ebyo. N'omwetango era gukola kyekimu, nagwo mukulu nnyo. Kwegamba mu abaloogi ebimuli bye mulina okusimba ku loogi zammwe, omwetango mukulu nnyo wamu n'akeeyeeyaako mu busimbe bubeere ate nga bulabika, ng'ono omuntu afuluma mu loogi zammwe asobola okubeera ng'abulaba abeere ng'abunogako, era nammwe buba bujja bayamba. Kwegamba mu wiiki osobola okufunayo olunaku lumu n'onoga eddagala eryo n'obeera ng'olisiimuuza ebisenge ebyo byonna ebya loogi. Olinoga n'obeera ng'osiimuuza ebisenge ebyo ne bibeera nga bivaamuko ku bisiraani ku bantu bano ababeera basuzeemu, babeera baleseereseemu. Osobola okwogera n'oba toyogedde liba lijja kukuyamba. Oba oyagadde ng'osiimuula ebisenge osobola okugamba nti kano kambula kayambululemu ebisiraani, kayambululemu ebikwa, kayambululemu ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.